As before, except that for A1 and A2, additional 2 councils have arrived, that is Bayan Turinawe and Kwagala Isaac. Council. Okay, what is it? Sorry. Good afternoon, members of the press. I think we may place a question for her. Yeah, we are pressing. Then she does. We just want to get your say on the ruling today, because we were expecting the doctor was going to be given bail, but it has been cancelled. We are disappointed, but not surprised. What is before this court is a farce. A political matter has been turned into a criminal matter. No crime has been committed here. Besigye has committed no crime. Obed has committed no crime. I don't know that young soldier whom they brought. He's an unlucky man because we don't even know him. But it's a political issue. Besigye disagrees with Museveni fundamentally on how this country should be run. And President Museveni, rather than deal with his political opponent politically, has chosen to criminalize him, to throw him in jail. I believe what he wants is to try to destroy him morally, destroy him as a leader, and then have him convicted and locked away so that he can continue to run this country as a dictator. That's what we have here. Brief in Uganda, madam. Mu Luganda kitulumya nnyo nze ne mutabani wange, naye tetubadde na ssuubi nti eno kooti eyinza okukola mu mazima ne mu bwenkanya. Guno tewali musango wano. Besigye takolangako musango ogumenya mateeka. Ensonga ye yakuba nti takkirizanganya ne President Museveni mu byobufuzi by'okukulembera eggwanga. Kakati Museveni mu kifo ky'okwogera naye
ne bavuganya mu politics yasazeewo okumussaako ebisangosango ebitalimu magezi ate kaakati singa edda luli bwe yamusibako okukola ki treason naye kati zino kooti nazo yazifuga luli kooti nga zirinamu amaanyi naye kati yafuga palamenti yafuga ne kooti asazeewo nti ayagala kukozesa kooti kumusibako emisango amusibe asobole okuteekako omwana we oyoje n'omuhoozi naye tujja kubeera wano nga tugaana lino ggwanga lyaffe tulina wala we tulaga tujja kubeera wano tuwakanire mu kooti tuwakanire mu bantu obudde bujja kutuuka naye n'agenda. Abaana baffe mukaaga batadde mu drone. Embeera nga bwe mugirabye olwaleero ffe nga bannamateeka etwegereza ne ba clients baffe bulijjo muwulira nga mwami Yoweri Kaguta Museveni ne ba deputy speaker batayebwa ne bana ba lawyer bajatiko babirivumbuka nga bagamba abo ba lawyer ba Dr Besigye ne Besigye bennyini be balemeseza omusango okuwulirwa tebaagala guwulirwe bateekamu application bateekamu eno n'eri be balemeseza state okuva obulijjo eriredde for trial naye olwaleero mubalabye bibakalidde ku matama charge sheet oba indictment empaabi yennyini nga nfu bwefufululu nabo bennyini bagitunuddeko ne bagamba tebisoboka kgenda maaso era mubalabye nga bababuuza bwe muddamu ki nti tujja kutereeza omanyi bakiyita amendment tujja kutereeza tujja ku effecting amendment tubitereeze bakkiriza nti mulimu emivuyo ekisookera ddala ensonga nga 3 namba emu indictment oba empaabi teriiko mukono gwa registrar wa kooti ng'amateeka bwe galagira. Can you imagine? Ekyokubiri empaabi tebagiwanga Dr Kizza Besigye eriko omukono. Ekyokusatu bagamba nti alina okugifuna mu nnaku 14 nga tetunnajja wano olwaleero nakyo tebakikola. Ekirala n'amannya ola nga baagateekamu mu bukyamu n'ebirala bingi ebirimu. N'ekirala kwe kuba nti omusango bateekako ogw'okubikkirira okulya mu nsi olukwe ye misprision of treason nga amateeka gagamba nti omuntu either mukyajinga treason oba omukyajinga misprision of treason. Kwegamba eyo embeera ng'ekulagira ddala nti bo bennyini bye bajja bakubiriranga ekisangosango kifuwe fufululu era noba olwaleero bibakalidde ku matama era ekigaanya olwaleero ogenda mu maaso yadde mwami Baguma abadde ayagala nnyo omusango guno atandika okuwozesa Dr Kizza Besigye olwaleero mumulabye enkya neggulo ng'agamba no mujje tubawozese tumuwozese ateekinge puli tumusomera omusango agamba oba agukkiriza oba tagukkiriza. Olwaleero naye kennyini agambye nti nja kudda nkyandabayo baddala bigenda mu maaso oba tebigenda mu maaso ekitegeeza nti bakkiriza nti ekisango kyabwe kifu empaaba yaabwe enfu ate nga bulijjo be bajja bagamba nti bo beeteefuteefu baagala musango gulirwe ffe tulemesezza naye empaabi yaabwe olwaleero yerese nti nfu naye ekitulumyemu byonna kwe kuba nti mwami Baguma amye Dr Kizza Besigye n'Obedi Lutale Bey mu mbeera etategeerekeka n'ekyokubiri aganye okuyimiriza emusango guno okulinda constitutional petition gye twateekayo ewakanya y'okubeera mu musango guno kuba twateekayo ebintu bibiri abigobye byombi ate mu ngoba etategeerekeka kubanga Dr Besigye wetwogerera yakaliira Christmas 2 mu Komera. Ssemateeka agamba nti omuntu amaze ennaku 18 ng'ali ku rimandi ng'ali ku misango egya Nagomola nga treason oyo asobola okweyimirirwa ennaku 18 zaggwako dda naye n'amateeka gonna ageetaagisa twagatuukiriza gonna Dr Besigye yagatuukiriza dda ageetaagisa obukwakkulizo bwonna obwetaagisa okuweebwa bail Dr Besigye yabutuukiriza mu mateeka wamu n'Obedi Lutale naye mwami Baguma olwaleero akaza amaaso n'agaana nga tawadde na nsonga lwaki tabawadde bail. Ndowooza mwenna mukirabye era obabuuza nti awadde ensonga ki lwaki tabawadde bail tewali nsonga nengi yawadde lwaki bail agiganye naye aganye so wetuyimiridde awo kitunyize katuddeyo tulabe ekyokukola.